shows us a different way of measuring success. Ours is to plant the seeds. God sees to the fruits of our labors. And if at times our efforts and works seem to fail and not produce fruit, we need to remember that we are followers of Jesus Christ, and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross. Kale nno mukwano gwange nato tukomyewo tuongereyo ensonga zaffe mpola mpola. Nga bwe twakoma ku mulundi guli nga twogedde ku bannabbi b'obulimba, nate n'olunaku olwaleero tukomyewo tukwongereyo. Omutwe gwa leero genda kubeera munyuvu so ngenda kusaba okkalire ate osheyalinge ne munno omuweeko asobole okulaba nga naye obaka bwe tumuletedde olwaleero tebumuyitako. Naye nga tetunnaba kutandika ngenda kujjukiza nti gwe oli eyo osumbuuyibwa ebirwadde bino wammanga. Bye ngenda osomako ne bye sitasomye naye nga ebirwadde bingi bikumazeeko emirembe atolina bwekyusizo. Omanyi abantu abamu endwadde ezimu mulowooza nti olina ziweerera ng'omize buli kika kya ddagala kiganye, bakubye empiso omize amakerenda naye nga byonna bikoze ekibiganye, ng'okiyita nakirwadde kyo omira ddagala likiweweeza oba painkiller. Ngenda kukusaba mukwano ntosooka kuggwamu ssuubi ngezesaako aba God Hills Abo Medicine togenda kwejjusa. Bakubireko ku namba y'essimu 0706 06 4923. Ate nga ne ku WhatsApp kwebali osobola obbateerako obubaka ne basobola okulaba nga bakutuusaako eddagala mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo gy'owangaalira ku nkola bannaffe ab'olunyaanyimbe gye baayita eya delivery oba buli wendi mba nkufuna. Endwadde nga prostate enlargement, ekka emmeeme eyo eya wansi, ania, asthma, ulcer, sinuses, olumizibwa mu nnyingo n'omugongo, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis, PID n'ebirwadde ebirala bingi. Beekwate mukwano gwange bajjanjabya Abo. Gwe bagambe nti namba nagijje ku soda ogenda laba kakeya, nagijje ku expo ogenda laba kakeya. Musumbaza nso okulaba omunafe nkulu soda. Yesu yeebazibwe abakitiibwa mwebale kuweereza tugezaako so kya Katonda. Gulu agamba ki? Gulu naye mulungi. Ennaku zino ndi nnyo wano mu kibuga. Ennaku zino watujjirira ffe abe. Abagenze mu masinzizo agatali ga bufere mbakulisaayo nnyo. Namwe abagenze mu bufere musabe Katonda abazibula amaaso muve masinza agwa bufere kubanga kumalira budde. Enkomerero yagenda mu Geyena. Ate baba baagala nnyo abo. Anti bayogera banyumira binyumirwa omubiri. Anyway, omutoko lwa leero soko babuzeeko nga tonnaba atonnaba. Okay, abatulaba era abatuliza amanya n'eddoboozi mpitibwa Musumba David Businge. Musumba kansi emu kuziri eggulu. Twebaza Katonda budde watu wadde okwogerako kwa yamu ne mukulu soda. Ng'omutoko lwa leero tuguyise the Armageddon. Ekigambo no kino Armageddon kigambo kiri mu lunnabuddu wa mu lufutifu mu lunyaanyimbe. Lunyaanyimbe naye kitegeeza olutalo dekabusa. Olutalo oli wakati w'ekirungi n'ekibi. Olutalo oli wakati wa evil and righteousness. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752
52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Lwatwala dekabusa nnyo olwinza okuyita luli apocalyptic kafumula nkete luli kaziina manyi naffe mu Luganda tulina ebigambo ebizito nga luli wakati w'ekibi n'ekirungi oba wakati w'amazima n'obulimba. Basi nyinza okugendako no mangu ne ndaba ekigambo kino kitegeeza ki. Armageddon refers to the final battle. Olutalo olusembayo olwenkomeredde. Yes, Armageddon is described as the site of a final decisive battle between good and evil at the end of the world. End of the world. Yes. Lwankomerero. Yes. Olutalo luno wakati nga bagambe evil and righteous. Naye kati wano nga tunatuuka ku nkomero y'ensi. Olutalo luli mu nsi olumanyi osingayo. Olutalo luli wakati w'obulimba n'amazima. Lugenda mu maaso. Yes. Abamu bayigwera amazima abalala bagwera bulimba. Ate obulimba abantu basinga okwagala kubanga babuwoomerera. Yes, naye nga enkomo lyalwo okutwala mu kuzikirira. Ate olaba ne bana abafire babeera mu kibuga. Ajja ng'ayogera ebintu ebikusikiriza ebiwoomerera naye enkomerero lyabwo nga yafunyemu ng'oli mu maziga. Nga gogogogo bakikoze. Yes. Katwaga tulabe Armageddon kyeki. Armageddon is the battle between truth and lies. Bwe lutalo wakati w'amazima n'obulimba. Yes. Truth versus lies is the real war. Obulimba nga bwambalaganye n'amazima lwe lutalo lwaddala. Wakati okubisana okuli wakati w'obulimba n'amazima. Lwe lutalo lwennyini. Olwaddala. Olaba ensi etambula ku bulimba. Kyobalaba nti ebintu bingi biri mu bulimba. Osanga nga ne mmere ezimu zetulya ennaku zino za bulimba plastic. Olabeko plastic fish. Tegirabangako mpulira. Tulabangako ekinyanja ekye plastic gyebiri. Nawulira jini ngamba kati ndi. N'egyeri plastic nayo gyeri. Kwegamba obulimba buli mu buli kintu. Tebuli mu makanisa okka naye buli mu buli kintu. Hallelujah. Okay. The theme is truth versus lies, the real war. The Lord has given us this theme because the master of deception, the devil, is using lies as a weapon of mass destruction against the church. Katonda ndoza atwadde omutwe guno kubanga omulabe akozesa obulimba ng'ekirwa ekyokulwanyisa dekabusa okusuula ekkanisa nga olaba zino ebyo ebyokulwanyisa bino ebya nukiriya. Kati nukiriya y'obulabe bwe bulimba, nukiriya w'omulabe bwe bulimba. Ekyokwesa eky'amaanyi akozesa bulimba. The devil is using lies as a weapon of mass destruction to attack the church and win multitudes of souls for himself. Okulumba ekkanisa nga yeewangulira emyoyo nkuyanja gy'abantu. Unfortunately, the devil is using people we foolishly think are men of God. Ekyennaku nti omubi akozesa abantu ffe olw'obutamanya be tuyita nti basajja ba Katonda. We foolishly think they are men of God, yet actually they are agents of the devil. Kumbe bano bakozi ba omubi. Hallelujah. Tukende ku definition ya truth. What is truth? Amazima kyeki. Truth is the word of God. Kyekigambo kya Katonda. Wasoma Psalms 119 and verse 160. Someyo mangu tulabe. Psalms ye Zaburi. Zaburi, yes. Zaburi 10 Psalms 10:19. Zaburi 10:19 olwokumeka. 10:19 olunywa 10:16. Lugamba bwe luti. 10:16 yeso. Obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna. N'amateeka ago ge mazima. The entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. Nti ekigambo kyo mu bujjuvu bwakyo si 75% of ekigambo, si 95% of ekigambo, n'ekigambo kyonna mu bujjuvu ge mazima. Olide kyo tuyita obutuufu. Era ekiteeso kyonna nga kiwadde 99% of butuufu, 99%
of kigambo kya Katonda tekibula kigambo kya Katonda kubanga kiri 99% kirikebulako kitegeera sibi yagamba nti awaye agezezza yagezezaako ekigambo kya Katonda kigezezaako kijjayo oba okukinyonnyola apaana olina ekigambo kya Katonda kyekyo nnyini kikumi kinakyo bwe butuufu definition of falsehood njaga tugende mu proverbs oba mu ngero katuli ku bulimba engero Proverbs 30 5 to 6 ngero 3 olwokutaano ku lw'omukaaga buli kigambo kya Katonda kikemebwa aba ngabo eri abo abamwesiga olw'omukaaga toyongeranga ku bigambo bye aleme okukunenya naawe n'olabika ng'omulimba obago kisomo kyalimu kiri nti every word of God is flawless he is the shield to those who take refuge in him do not add to his words lest he rebukes you and you be found a liar bw'oyongera mu kigambo kya Katonda oba okitolako bwafuuse bulimba kati obulimba kyo kyonna ekigambo ekitakwatagana na kigambo kya Katonda okizajaleetinga wanotolako oba n'otatuusa buba bulimba kyonoza kitegedde bulungi no matter who you are tekiri kikyoli the expensive suit you are putting on ekyambalo ekyomuwendo kyoyambala the car you have emmotoka gy'olina the number of PhDs you have PhDs olina obungi how big your church is ekanisa y'obunene bweri the millions of followers you have abagobereza abasoba mu bukadde bw'olina once you preach something which does not align with the word of God kasoobulira ekintu ekitagwa mu ttuluba lirimu n'ekigambo kya Katonda intentionally ng'okigenderedde you a liar oli mulimba you a false teacher oli munabbi wa bulimba musomesa wa bulimba hallelujah amen so tetufaayo nti oba ono ayina kanisa nene oba ayina yasivuga mtu kesinga obunene oba engeri kasita omuntu yenna abanga asomesa mu kanisa ye ekigambo ekyeyongeddemu kigambo kya Katonda oba kiri wansi w'ekigambo kya Katonda tekituukana na kigambo kya Katonda kiri mu kikumi nakyo oyo yaba mulimba aba false teacher is a fraud kasoyongeramu you are a fraud omanyi fraud kitegeeza fraud is someone who intentionally misrepresents the truth or withholds or conceals important information. Someone who intentionally misrepresents the truth. Misrepresents the truth. Aleta amazima mu bukyamu. Achikirira atachikira amazima mu ngawe gaina kubeera. Atogera amazima yagachusa. A fraud is someone who intentionally misrepresents the truth or withholds or conceals important information for his personal gain. Obako obw'omugaso nabukyusa oba abujjungulula oba ebiruubirirwa bye ebyassekino oyo aba fraud is a fraud. So tulina aba frauds mu makanisa bangi abekita abasomesa ya Katonda nenga they are frauds, they are sellouts. Oluzungu ye sellout sellout obanyo sellout yoyo omuntu atunda ekintu ekyomugaso olw'ekintu ekitone nnyo. Yes ngaye ekigendo kyakumazaawo nga atunda gamba aba sellouts batunda emyoyo gyabwe. Omanyi buli wobanga okola ki oyogera obulimba obeera okikira Setaani sana yinza okuwa sente n'obugaga bonna naye oba ofiiddwe omwoyo gwo Babuli egamba kigasa ky'okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo mbolira. Yes kati kale ofunye sente mu bulimba kubanga olina ekkanisa eyogera bulimba teyogera mazima efera abantu n'ofuna sente naye omwoyo gwo bagutunda you will sell out. Oba weetunze oba osinga ne malaya atunda mubiri gwotunze oba otunze mwoyo okitegeera toba na njawulo n'amalaya tegeera no ekyogenda mugulu n'okiwaayo n'okivaako n'osalawo ofuna ebintu ebyensi ng'oyita mu bulimba okitegeera alisi malaya atunda mubiri naye kagwamu naye giwu naye yejjukira nti ayinza okukyuka mpozekaawo okimanyi ayinza okukyuka mukasembamu
Otegera nalaba omusana Mukama bayo Yesu Kristo yagera nagamba mwe ba prophet bamalaya bajja basokayo njaganda kino kisomeko bamalaya bajja basokayo mu ggulu bagazi wali ekyasoma ko wano malaya never tax omuntu alenga eminwe ansooka atya okuyingira ate kulimbye abatuuliza njagala mutulabe olunyi luno. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God heals herbal medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God heals herbal medicine. Nenga mukwano gwange bwoba tonnaba ku subscribinga ngenda kusaba subscribinga enteekateeka nkuyanja ezibeerako ku xpotv tojja kuzisuba atuya Matthew Matayo 21:3 Matayo 21:3 Yesu Kristo agamba nti I assure you mbakakasi and most solemnly say to you that the tax collectors and prostitutes will get into heaven will get into the kingdom of God before you. Era agamba bana Farisayo wefula abamanyi nenga tebamanyi naye malaya ayinza okulokoka n'alokola ebyekikulu n'akyusa omutima gwe n'akyusa ebikolwa bye n'asalira amaaso ga Katonda n'agenda mu ggulu. Kati bano abasumba aberooza nti basajja bakatonda nga babulya bulimba bafere babira mu njiri abo abantu abo Katonda agambye nti bamalaya bajja basookayo mu ggulu. Kati kyolaba nti omuntu atunze omubiri gwe these sellouts they are worse than prostitutes. babi n'okusinga bamalaya bo bali mu mbeera mbi n'okusinga amalaya malaya ayinza okukyuka kira ebyo bigambo bya Mukama Yesu Kristo. So that is it. That we rangeyo ngo oli pastor bakuita man of God nengo oli mufere noloza nti oli wanja lunywele malaya yakusinga. Yes babo abali ntunde mu kamera pastor fere ali ubinyo singa malaya kaliko. Mukama Katonda. Hallelujah. Truth does not depend on what your pastor, reverend or father or bishop says. Amazima tegali kuki musumbawo bishop reverend kyayogera but on what the word of God says. Naye ku kiki ekigambo kya Katonda kye kyogera guided by the Holy Spirit. nga birungamizibwa omwoyo omutukuvu. Hallelujah. Amen. Yasomeko Yokaana 16:13. Yokaana 16 16:13. Yokaana John. Naye bw'alijja oyo omwoyo ow'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna kubanga taayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Yes, omwoyo w'amazima agenda kujja kubalungamya mu mazima gonna. Si musumba. Musumba yagambye bwati. Musumba yagamba kino. Musumba agamba kino. Musumba bagamba mbo kunywa omwenge mbo si kibi naye okutamira kye kibi. Osobola okunywa naye nga totamidde tewali buzibu. Musumba yagambye bwatyo. Okitegera? Ate n'olunyiriro lw'emayi lugamba omwenge mukuddazi. Omwenge mukuddazi ne wakiganira wano. Ekitamiiza muleekaanyi. Era akyamu olw'ebyo talina magezi bagenda nnyinga. Oba nagamba okwambala mini si kibi. Beera smart obengo sayinza Katonda. Mbo kwambala ebiwanvu tebisanyusa Katonda. Olaba agamba mbu akebera mutima. Akebera mutima naye ate nga Bible egamba mu Temusewo ekisooka 29 taba akyala mwambalenge engoye esanyusa Katonda. Modesty. Hallelujah. So it does not what your pastor the pastor musumba chayogera what your pastor says does not carry any weight. Tekizitowa. Ekigambo kya Katonda
ge mazima. Hallelujah. Amen. Before you read the Bible, nga tunasoma Bible, pray to God saba to Katonda send you his spirit akusindikira omwoyo we of truth to teach you the meaning of the word. ow'amazima okusomesa amazima g'ekigambo ekigambo kyekitegeeza tokkiriza pastor okuinterpretingira kusomera Bible ataje kuinterpretingire yandeeta mubulokozi kitegeeza alinako eddaala lyatutte okusinga ku nze anti gwomuyita spiritual naye tokimanyi nti fere akuvuga ate bw'abanga mutuufu kuba musumba ndabanga bwe tukigenda ennyo deep tuli ku skippinga eddaala ly'omusumba tubanga abamwigino walinze nanti kyenkugamba kigwe kingambye omusumba oyo aliko omwoyo omubi oyo mwewale okitegera omwewale otyo omanya nti musumba nti omanya nti mufere omusumba wabanga byakugamba tebikwatagana na byawandiikibwa consistently oyo aba mufere. So Bible ebenga minzani kwa mupimira yes sigamba nti abamu tebamanya abafera abamu tebafana bude soma Bible bo abeera mu kunoonya sente kulangirira byamagero n'okuyiyengeje bana abayiyam ku Sunday waliwo omusajja omuwande e Kampala yakasonda ekkanisa emyaka nga 10 mabega akubye tuleteeza Masaka Mbalala Jinja tutekeyo mwebye mwogera tugenda basirisa tuleeta okitagonieza abasajja abasonda kanisa okumala emyaka 10 oba nsalwa mwe balumanga nsalwa naye abantu balina okumanya kye baliko baleme kuvugibwanga buvugizayo batyo otegera ekyekanisa okibanga ekivaawo nayitayo akalala nti manya satellite zabadde biki zayanonesemu waliwe satellite zayanonesemu kati tutwekwate atusondeyo era noteeka ya Mzumba David tonkubya sina linya njogedde baba mmanyi oyogera ku penta abaana ne batamanya kyogedde ojogedde hello kati kyekyo before you read nga tonasoma Bible. Yes. You can listen to the man of God only if what he says aligns with the word of God. Osobola owuliriza oyo omusajja wa Katonda lwokka kwolwo nga byayogera bitambulira mu mbala ya Katonda. Bwabanga byayogera bitambula n'ekigambo kya Katonda wuliriza. Bwabanga byayogera tebikwatana n'ekigambo kya Katonda towuliriza gasiya. Mbiro. Ne waliwo n'ebino ebyamagero ebimu nabyo birina okubyegendereza. Yesu yakola ebyamagero sina ebyamagero naye bone kibayita bunabbi okulagula obumu tebukwatagana tebuliyo olabanga nga tebuliyo olinde nakunabba wasoma wano Abasalonike ekisooka 5:21 Abasalonike ekisooka 5:21 mugezangako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Tugamba mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Do not despise prophetic utterances, but examine everything carefully. Hold fast to that which is good. Abiri mu biragamba mwewalenga buli ngeri ya bunnabbi. Mwewalenga buli ngeri agambe do not despise prophetic utterances. Bagamba tobinyuma bibayogera naye bipime. Hallelujah. Kana nagamba nti brother ogenda kula benzi oba haliya myezi 3 naye mazima ku mutago bagamba kula haliya tunazimba tuna ka ploti losona na mulimu sajja abo kyebatukola nga nawe okiriza obulimba ng'okiriza byamagero nge ogenda linnyonyi nga nenda nawe ng'okwata fire ng'owaayo ekiweebwayo ekyo kwebaza obunnabbi ensigo y'okwebaza obunnabbi anti nabbi wa Katonda wanga nabbi wa Katonda agende walina okebera Bible tugamba okebera emyoyo okebera obunnabbi. Hallelujah. Waliwo omuntu omu yangamba 2:23 nangamba David Katonda yandaze mugenda kwa mugagga nnyo ng'oli omu ku bantu aba 10 abasinga mu nsi. Omuntu namba 10 asinga mu nsi okimanyi nti abena 1000 omuntu asinga namba 10 mu nsi alina billion esuka mu 10. Alina billion esuka mu 10. Billion $10.
billion dollar 10 economy ya Uganda eri billion dollars nga 5 okitegera ya Uganda yonayo Ensi ya Uganda GDP ya Uganda eri billions ngaga 5 kali yangamba mukama nagenda ku blessing ngambe ne billion nga 10 mwata wano mu Uganda ngosinga Ensi obugage birundi ngebiri obesatu muso yali musumba alina musumba Chaveri Katonda au atili akaviri mwaka script nange nesika kusitisi neba nemugamba nekubeme mugamba ne ebintu byogero bijanga yesu nakamda sele ngakuba ngazati wamukalira muno mugamba naye muneda gwacho wakana to ina kukiriza wamugambe byo bijja esela mnayi nchafuna na kasende ele nzanga ina chapala nchafuna kasende akategereka akusudi yakujje mwaka sende awulide naye kati abantu amuye kibamugamba kyagenda nakyo omusumba yayogedde ate wabanga yasabye obanga yenzo banga yasabye nga alaba obanga enyanje obanga kinga kiyira nga ayiwa segera ayo gandozo gwe mukisa gwenalabyo gwakiyira nga ayiwa muki bwalote ebyo abayolange balotange bali comparinga no mukisa gwe bamugambye ayadanga kyekyo neba nayi musumba by the way kasokedde mpuli ya makanisa g'abalokole mangi mukoze ebyamagero kuva ku lunaku olusoka paka nakati naye abalwadde tebakowanga mu makanisa abalema mbulikana bibawunyanga abalema bo babeera oludda sigwako ku mulema mbulamu obwa bulijjo senga babonyeza mu ddwaliro senga tokkiriza sisanga ko mulema ku street nga yawonda mbulamu obwa bulijjo nga si ku kituuti omuntu yenna script nga era wogambye abantu abasinga ba script teiba byalali oba yalaite oli afuna abantu benabo wa sente zanda yabadde sente mbakano mtwale 2 mtwale 15 na gambo ozanyengo omulema ngukwateko obuke abantu baite sente mukola deliverance uli kana ku makanisa gamwe naye tegagwamu bankuseere balina bizibu balwadde naye abasumba bagenda maaso n'okufuna naye abantu basigala baavu basigala obulamu bwabwe omwoyo buli wansi baavu mu buli kintu kyokka tebasinga obukambwe abo bagambira ku musumba waabwe so do musajja we gwolesa abulira bulungi naye tayogera ku musumba wange abantu nolowooza balinga be baaloga balinga abalogo obulozi balinga abegalatiya olide anti yabwe kugamba nogamba bana abantu katonda bayaba wandowooza yaki mbuzi nga twabuza buli mbuzi ndiga kubanga bawuliriza obulimba buli okitegeera obwa musumba bwababulira ate mbuzi kubanga ogeza ko bagamba nti banna kino si kituufu ne bawalira okitegeera bo bakwata kiringa kikwata. Okay, we have two categories of men of God. Tuina abasajja ba Katonda ebika bibiri. The real men of God, tuina abaddala, and the men of God in double quotation. Netubirayo n'abasajja ba Katonda mu bracket. Hallelujah. Tugenda chawula tuti. Tugenda chawula tufaayo. Kuba agambye the real abaddala. Then those ones. Abo court. Yes, yeah. The real men of God. These are men of God who represent God through preaching the real word of God. Abasajja ba Katonda abatuufu be bano abasajja abakiikirira Katonda nga babuulira ekigambo ekituufu kyennyini. Bo babuulira kituufu ekikwatagana n'ebyawandiikibwa. Weewaawo bayinza osobyamu ne bakola ki ne bayinza okuba nabo nga siba siteri mutuukirivu nabo aba bonoonyi okitegeera they may commit sin basobola okwonoona, but once he is preaching the truth in the word of God with reference to corresponding scriptures, he is a man of God. Ayinza okusobya naye bw'abanga abuulira ekigambo kya Katonda nga akiyunga mu byawandiikibwa mutuufu. Aba musajja wa Katonda. Olaba Dawudi. Dawudi yali yasobya yagala muka Uliya. In fact namutano mutta Uliya. Ekyokubiri yagenda n'abala abasajja bankwata ngabo abali mu bwakalokabwe kati yabuza Katonda Katonda kimunyiza ezo nazaali nsobi ne Dawudi tiyabulirako bantu bulimba Katonda yasigala mwagala fakki yagamba usabanga mutima ina muntu alina mutima gwange gwaki so ebibi yabyesigalizanga ye yabyesigaliza ne tatawa byabantu wali ali mwono agambe kitu newo wabya abantu otwala abantu bangi mugeyena
gwesigaza ebibiri ajja kuyamba mpolampola bwa naye obulira abantu ekituufu naye obuli abantu obulimba olutwala abangi mu geyeena oba mutemu nnyo okitegeera kati abasajja bakatonda nabo true men of God real men of God tekitegeeza nti tebasobya nabo basobya nga omuntu wenna omulala naye tebabulya bulimba omulimu gwabwe sitwala abantu mu geyeena ate siti gwe kakutaasi ye ne bw'aba alemereddwa gwakuwesa weebale nnyo ate katonda omuntu ng'oyo amanya nti bunafu bwe naye aba yeesabira okitegeera then we have the men of God in double quotation. Kati tuze ku bana abali mu kabulaketi abaliko akabuuza abasajja ba Katonda. These are men who deliberately distort or bleach the word of God for selfish gains. Bajjungulula bakola kibanaabulula bajjamu ekigambo kya Katonda olw'ebigendererwa byabwe bya ssekinnoomu. Such men are not of God but men of the devil. Ne basajja ba sitaani. These are people God talks about, Jesus talks about. Yesu yaboogerako in Matthew 7:14, Matthew 7:15. Matayo yes, as wolves in a sheep's skin. Emisege mu ddiba ly'endiga. Hallelujah. XPOTV to the world.